Serena omukolo gwe saabaddeko ne kinnuma kubanga nabadde ati ku mirimu mitongole South Africa naye waliwo omuntu yagambye nti buli ataabadde ku show ya research nga naddala oli mukyala manya nti tewabadde strategic mu bintu byokimutwala kati oli mu samale era mu bufunze raga ni Mayinja yadduse buddusi tayinza kudduka mu nsi yo tewali nsonga naye oli ayinza Mayinja alina byabadde ayogera bulijjo nze mubuuzaamu ng'alina byayogera nga biraga nti embeera eyiye ng'omuntu so si embeera endala nti siri bulungi abantu banvuma kakati awo waliwo tebuyangamba ebintu yampita ne twogeramu ng'alinga kalo saagala gamba kulogootana era sikyogedde naye nga bw'ayogera owulira ddala omuntu ng'ebintu tebitigirikika sooka ompuleyingiremu Mayinja ako kennyini awo denisi awo wakati wabereka abadde wankalubiridde obeere waka nobeerawo n'omukyala ne bukeera ku makya ne mutuula ne buzi paka ngambye nti ekijja nga bwe ngambye ekigambo kiri nga bwe kiri kati awo alina bingi bye yali annyonnyola kati yali anywa music gwa ngamba era yali agenda wa Croach kukwata nnyimba producer Croach naye ate ne mubuuza ebinyo ngambye byaki naye ate n'amala ebbanga nga wali emboozi yaffe negenda mu maaso Mayinja ono nyina ali namusanga aku Papa's Sport emakindi ali ne Catherine kusasa naga nti mumanyi kyentamiddwa wano mu ggwanga lino abantu banvuma mbuuza bakuvumira ki naye ensonga ze yannyonnyola naye ng'atenze bwe nazuula Mayinja ono kirabikanga ekimuvumya kukyukakyuka jjukira n'abeerako mu DP gy'agamba gye yazaalibwa abantu b'e Maddugomba bonna abo Gomba abasinga baali ba DP ne Mayinja bw'atyo Mpenja we yazaalibwa n'aba wa DP bw'ajja e Kampala n'agendako mu NRM kati wano n'addako mu NUP mujjukira bayambalira enkofiira ennene nga etuuka eno kati era twalabye NUP temutuuka n'addayo mu NRM bwe yamutuuka bwe yavaayo n'agendako mu DP ate yaba Nambooze kati awo abantu baga nti Mayinja tiyagenda kwesimbawo ate ebintu baga nti mbwe ekifo yakiguzizza Kalule Ssengo wa Gomba East nti yabayesimba ku NRM Mayinja ne bakkaanya n'ava mu byobufuzi tagenda nakwesimbawo emboozi yali nnyingi kati Mayinja ku olwo abantu bamufiirako mu kumuvuma mu kwekyusakyusa nga badde wadde eno tyate avudde wa principal Mayinja yaŋŋamba ne Katali kusaasirako nga bomula nti bannange nkooye tukoyo tuvuma awo Mayinja nga apayiringa kati oli bagamba nti Mayinja yadduse olumu adduka ebigambo Alex Mukulu yayimba ebigambo byakuno bakubanja n'abaana ne bamanya bakubanja n'obula obutuuliro bakubanja n'okola ki katusooka tuwuliraako olya kinyeebwa lwaki olya kinyeebwa ogambye bakoze eki bakuvuma nnyo naye olaba ng'omuntu akuvuma omanya ali mu kuprakitisinga mulimu gwe ogwokuvuma manyi nagonda kuziba kufuula akati omuleka oluusi kubanga abantu bamu tebalina mirimu kati omuntu oba prakitisinga okuvuma omuntu nakyo kireka kubanga bakujjamu ekintu yinza okuba nga yinza okujjamu ekintu nekafuuka kati nagamba kangume Mayinja ate omulimu mulire n'abalabi naawe bakuvuma nnyo gwe tolina kyoboogerako abakuvuma abantu badde nsinga okwagala kubanga omuntu okubeera successful olina okuba naba competitors aye n'abalabe bw'otaba nabalabe tosobola kuwangula bakuvumira ki naye abantu banvumya ebintu bingi nnyo okulabika obulungi bakunvumira ne bakunyiigira obunyiigizi omuntu nnuku n'emuluma nagakamuvumya Catherine kusaasira naye nga bamuvumye kati waliwo n'akatambula ennaku zino nti yali alina byagamba pulezidenti yamugaa kale ntegedde ataako katambulaga nti olaba bamuyiye omanyi mba omuntu atema wano n'atema bw'ati n'ajjamu kaayagala n'atambuzaako ne baba nga tebamuyiye naye katugende tuwumulemu tukomewo bwe tukomawo ngenda kusensulira ebizibu by'Amayinja ebyatuuse omuddusa in courts tulyoke tulabe ebyafaayo bya Ssemakula yatukoledde record ku Serena olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwamu Mayinja kubigambibwa nti yadduse kale yagenze gy'ayagala naye ng'ekituufu kyo kiri nti yagenze yadduse oba yagenze kuleeta mukyala we ebyo bibuuzo ebibeerawo kati bino ebibuuzo bituliko byebiri ku alaali kati tulage ku Mayinja oyo ennyumba ye engeri gye batandise ogikyusakyusa ennyumba eyo eri munyonyo
era yagizimba mukadde Geoffrey Lutaya n'ayiri namatovu nga bakamali kuzimba ennyumba yaabwe 2013 neggwa Munyonyo. Kakati Mayinja ne bamwekanganga naye alese azimbye ku muliraano. Ate jjukira Mayinja ono ndowooza role model we ye Geoffrey Lutaya kubanga bwe yazimba wooteeri era Mayinja yazimba efaanaganira ddala ageno ojjukira ekitali kibwe mubanga muli ba mikwano. Yes. Durban Motel ey'ama Lutaya enajja Nankumbi ne Roma Motel ey'Amayinja eri wa Bunamwaya. Roma kitegeeza Ronald Mayinja. Kakati otegedde awo bapima yuki omupangisa kitegeeza ennyumba batanagiyingira kigambibwa nti mu Nigeria ali bwati nze njagala bwe nti Mayinja yali yazimba oli wa kisenge kya Nakyeyune kikyuse bwoti kati nkyagalamu baana. Kakati tulagayo kati waliwo akatambi kano Mayinja akokusatu ako Mayinja ebizibu bye byatandika 2018 nga Ssemateeka emaze okukwatibwako newejjamu obuwayiro obumu awe bagambira nti naye Mayinja ono ate yagenza atya nayimba mwenaalemu ekiboga kuba baali bamanyi nti ali eri mu dipi yalinga agamba bulijjo ojjukira ayimba tuli ku bunkenke eyo yonna obunkenke bwe yayimba 26 ate ne buddiraye kyawo Honorable Ruth Nankabiro yagamba nti ffe twamuyisenga munnafa tuyibire Mayinja omanyi bwe yagamba nze nagenze sitegedde nti ngenda kuyimba ku mukolo naye nga kisoboka okugenda nga tomanyi wajja kisoboka soko likakutandikira awo wennyini Dennis bagenda ne bamugira mu nsiko awo wennyini Mayinja bwe yavaawo natugamba bannange nayimbyeyo sitegedde kati oluvannyuma otuukayo nga wantu wogenda okuyimba nga wadde toyagalawo tobigaana oyinza obutekyusa kubanga wagenze eddamu agreement naye ng'ekikulu kiri nti wabadde otegedde kati waliwo neiba wa Mayinja yatunyumirizzaamu ku bibadde ng'ewakaawe bulijjo. You've been a neighbor to Ronald Mayinja for how long? Since November last year. So when did you last see him here? I last saw him on Monday. On Monday? Yeah. Monday morning. Monday morning. Doing what? When he was packing, at first he packed for the two children, the daughter and the son. You okay? Those ones, I understand they went to UK, where their mother is. They went before Monday. They went early or no? They went very early in the morning on Monday. Okay. So now, this man, Mayinja, left at around 11. In the morning, there was a big lorry that came in the morning, loaded easy things, and went and took the things. Came back and organized himself and also went. With a drone? Easy people there. One of those workers, when I tried to inquire from them, they told me that man went to USA. Okay. So they are renovating the house? They are renovating the house. There's a Nigerian man who has rented like for 6 years. Hey. How did you get this information? He has been with us looking for the tenant, but he was telling us he wants somebody who can at least give him like for 1 full year. But now, fortunately, he got somebody who gave him 6 years. 6 years. And he was very happy for that, and he disappeared. So you think he's going to be in the USA for 6 years? I think so. Because the rumors coming is that this man was just somebody was demanding him, and so he tried to look for the money to pay back what that person was demanding, and he couldn't get it. So when he got this man, I think he said, no, let me go and start a new life. Start a new life in US. His music in particular, we are going to miss him, like, Kadongo Kamu, the Kadongo Kamu guys are going to miss him so much. And I'm among the guys who like Kadongo Kamu. Somebody told me that the wife left like 2 years ago. 2 years ago. Okay. So he has been just taking care of the kids. The kids, yeah. He was having the maid and then the kids. Okay. So what message do you have for him?
Anyway, I wish him success in wherever he has gone. Let God bless him, because actually he should not forget his talent of the music. Sometimes when he's also inside there, like alone, he comes out and we have a conversation. But now you can see how I'm alone, you know. Actually, he had dates. He had dates. You knew it. No, this person told me, but me, I know nothing about those dates. But you've been seeing him the way you've been seeing him. Yeah, actually, the way he was very, you know, having that hard life. The life was very hard to him. For the last, let me say, 7 months that I've been with him, the life was very, very hard. Very hard. In which way? Financially was kineebuuza ebintu by'amayinja ebyabadde mu nnyumba byabitaddewo nabyo aba yabitonze oyo nno neiba yabadde ayogera yennyini mayinja ebintu yabitutte amanyi oba yagenze nabyo yabirese mu ggwanga muno mayinja golaba omusajja agaye nti abadde abanjibwa nange yaŋŋambako ku mabanja yali ampisiranga nti abantu bagamba ndi mulwadde wa sirimu naye siina sirimu naye abantu bansobedde baŋŋambye sirimu myaka 2 nga sifa era maama yampita nagamba bakkebere mwana wange boba oli mulwadde tunywe eddagala maama namugaa siri mulwadde ekyo twakikkaanya mayinja talina buzibu bwonna na bulwadde bamwogerako ki yakalebule kale misa Ssemakula papa nti mutuufu musamale katutandike emboozi ye kubanga bimukwatako nabagambye nga tutandika akoze show ku Serena nga yakabi tugamba omukulu ono kati mwongera abantu bamutegere ekyasinza okunsasa mu byafaayo bye between nga atandika okuyimba mpaka awo kaloli we zaali tezibuliira nga bw'omulaba yali ku kono maama kaloli ng'erizo mulya naye muwandula ndidde kati kano ne kati kaloli bwe mulaba erizo gamba ekisava era omusajja ow'erinnya avuddeyo yennakkiriya omusajja alina empisa a good man kyovula nti omuyimbi omwempisa talema ku kono ye misach ku ddyo ye Grace Ssekamati wamma misach yeyimba mu bwagamba mu video gye nalimu nga lead actor nga naliko mu kaseera nga sina bwe ninga ate Ssekamati yesita tolaba Ssekamati nga alabika bulungi kati aba misach ayo kalawuli zaali zitanise omulumaalumako zaali sobola omulyawo ali wakati yange ba Grace nakimera oba maama Nakayi mukyala we sala nkutumidde nnyo ku papa sport makidi kakati katusooke tulabe yaŋŋamba Sendi Edward mugana bene kibuka bwe yagenda otandika okuyimba mu Emitos eyawuma Lukatumba rest in peace Sendi yamuga oli mwana muto nnyo ddayo kati weneebuliza Sendi ye wa myaka emeka kuba bw'aba nga yagamba misach oli muto ddayo osome kati Sendi yita samba tuli misach nga nnyo otutememu misach ow'omwaka 10 otuukire ku misach ow'emyaka 2 endongo nagitandika mu okugiyingirira dde ebyaddala 93 wakati olugwamu ba mu Emitos yali Emitos omugenzi Wuma Lukatumba yatandikawo group gye bayita Emitos bwe yagitandikawo ffe baasooka okujja bwe yayita abamwegattako Emitos bwebeerawo osaafuna mukisa gulinnyako ku stage yaayo nagobwa ne bakugobanga oli muto nali nkyali muto ng'ate nva wala nga nva buwaate ate nzijira ku ggaali kaakati awo omukulu Edisendi oyo y'omu ku bampumuza era yaŋŋamba yimirira enyimirira n'aŋŋamba ogenda kuwummulamu oli mwana muto ate ova wala ojja kutuleetera ebizibu naye kati naye ng'olwo ye mukulu kwenkana ki oyo Sendi Uncle Sendi Uncle Eddie yali atusinga kokko yali atusinga kokko naye ate era nga baali bagezi omanyi waliwo abantu abagira nga si myaka wabula nga bagezi baali exposed being nti baali babaze ebbanga mu kibuga nga batusingako obukulu kituufu naye nga n'okubeera exposed. Mutandika Eagles production mwaka ki? 12 something 12 awo sijjukira exact year kubanga nzijukira waliwo awo gundi ya Diamonds production waliwo awo akadde ka Diamonds production yawo kakati awo mu 99 2000 yawo za Eagles production wejjira kituufu ki ekyabagobye wakatolubwama babagoba mwegoba nsonga ki? Twalina entegeeragana eyo neetuuka neebanga efundikiddwa. Mwategeeragana mutya wabyerabira kyogamba? Si kubyerabira naye ebiseera ebimu
ebimu obireka bimu bibeera confidential being nti no ndi mukulembeze ate nga mbadde mukulembeze ate nga abantu bonna bantu bange era tukulidde wamu era tuli ba mukwano kakati ebintu ebimu tebyetaagisa twogera kuno nakuli kaloli wa wezayite zikuliira awo nga ngobeddwa ebuwaate kuba bwennyonnyola famire yange teyali bubi naye bwengobwa nga nyingidde ebidongo ensi yankwatamuko kati nsi mukunkwatamuko nga siri sure nti banaali ekyemisana banaali ekyeggulu nga siri sure banaafuna wenneebaka oba siifune wakwebaka kakati awo ennaku weyannumira obulungi kubanga awo ate famire famire yonna bamanyi nayayuka nayo nooneka nga teryakkiriza kunsemberera nga buli omu takusembera tojja gandi ngenze wabaaba bampeeyo omunwe gw'ettooke tojja gandi ngenze ewasenga bampeeya tuzinyweko famire emanyi wakola ki buli akulabaga munywenjaga wuuyo kakati awo naye nga waginywako sinywanga ku njaga sinywanga ku njaga mpozi lwenzijukira oyinza nti naginywako waliyo awo kamwogere Katende kati twali tukyali baana bato kati Katende ng'anywa sigala kati nga nange olwo tuyigire nga ebyabavubuka njigirira okunywa sigala kati tuba tuli awo saidi z'ekkungu awo kungu buwaate waliwo embaga oba wali mukolo ki oba sijjukira nga tuli ne mukulu wange Serunjogi nani kati Katende abanywa sigala nenkola bwe nti akagalo nabanga bamusabanga bakola bati oli waba asaba munne sigala kati ng'oli yagira nga mu sigala omwo ateekamu obuki golooza anywa sigala kumbe ate tanywa sigala kakati bwe nagirawo nti kati nga omanye vubuka buli awo nkutte njize sise manyinywa sigala mudakiika ezi ngenda okulanga ebintu byesulise bwe biti ngenda okulanga buli kintu kigira bwekiti kati awo netandika okunoonya awali amazzi netandika okunoonya awali omusulo ngenda okulaba bwe ninnya mpulira ninnya wawanvu bibi awo nga kyayiwenjayi ng'akutuukiridde awo era natambuza bigere nga sitya mu kkubo nentambula okudda eka kati ntuuka eka nekabagaddewo baggale basibyewo bategedde nti nfulumye taata nabagamba musibeewo akati nsitama guno gwe mulyango nsitama wano mukusitama otulo ne tuntwalira awo ku makya bannonda bantoolawo obutoozi omaye omuntu okutoolawo obutoozi taata weyagulawo nantoolawo obutoozi nga simutawanyiza nakutawa aliaga okufuluma mu nju yange nga simanyi awo era embooko zandya so olunaku lwenzijukira olwo ekyetu kyokungwako Katende yani ono sijja mumwogera kankomaawo awo kaloli naye kati kaloli ezitakulya ezitesobola kulya nezikulabako kati anti ne kaloli tezisobola kuwangaala kutuuka awo zaafa ezo ezandaba ezagana okundya ebiseera ebyo gendo lwa misa kiru kyanyuma naye katusooke tuveeko muka break katono nnyo. Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu sikweyiiya nga n'omwana alisomedde fees z'abayizi abadda ku masomero n'enkumunitu y'ebyetaago tukyagenda mu maaso naye atunyumiza ebyafaayo bye naye ekyasinga okunyumira mu byafaayo nali nkola sitole nonna bwe baali tekinyuma omanye okunyuma kw'emboozi kuli nti enkwasizza ennaku okukuba kunyuma n'ensanyusiza kuba kunyuma kuba okunyuma kweko nti okiddiŋŋana 26 namunoonyanga abuze nga bamukubye ettalo naye yagamba si ttalo walwa byamusobera katunyumize olugendo lwe still atunyumize n'engeri gye yalwalamu first aid katono erimu okubayo ku africana tukubiremu plan nga bwolaba major events ng'olimu Eagles production kubanga we wafuukira misaaki gwe tulaba omutanda nansiima bw'ati mpaka kati ebintu bingi nnyo byetuze tubeerako events nyingi nnyo zetuze tubeerako tuyimbye enkuuka tuyimbye ebitobero tuyimbye embuutu y'embuutikizi tuyimbye ekigunda bw'oba oyogera ku events ezo bwe zityo ebyo tubibaddemu ebbanga ddene nnyo era ne tubikuba zowangudde engule awards zempangudde mu 2024 nawangulayo Star of Africa Music Awards eyo award eyo yafuula omugenzi Paul Kafeera omule mirembe Golden Boy of Africa
ne muzeeyi Sebata yagifunako nze nange bagimpeera South Africa bayitanga mu ITI International Theatre Institute nga bayita mu muzeeyi Ndawula era bantwala Cape Town awadi eyo ne bagimpa nga bagimpa olw'oluyimba lwa Kulika Baby Ndawula wowoto Ndawula muzeeyi Ndawula ali awo yali president wa ITI muzeeyi ddala kati ate okuwali emyaka nga 8 kati ye taata wa Herbert Kyewalyanga muzeeyi Ndawula omutegedde kakati awo awadi nagifuna enkomawo lwakuba ziseetuumayo kintu awo naye ng'olwo nfulumizza olwo tukwegomba bangi oyo katono mpangule naye nesiwangula pama awards ezasooka zaali munyonyo zaali munyonyo awo Isaac nagamba butebe obwo okubusitula 23 katono mpangule naye ne bampangula awo waliwo umisachinga sorry Chameleone ng'alina Jamila naye tetwali mu category emu kakati nze nali mu category best live band single ng'olwo ndimu lunyimba ng'olwo naye oluyimba olwampangula baluyita no parking no space no place Cards band awo Akayimba awo wangula tukwegomba bangi lwali lwansu naye tukwegomba bangi balika bamulyaza amanya kubera bwe basoma tukwegomba bangi endulu nevuga ekidaala nga nnyumye ennyo naye awadi negenda gyegenze kakati awo 23 awadi nempita mu ngalo myaganya gy'engalo kati 24 maze ofuna eri ya Star of Africa Music Awards nzija banteeka nkubye Kulika Baby baluteeka mu best live band single ng'olwo tulina Eagles production yaffe naye nga tulinamu ennyimba 3 nga group Kulika Baby oli Miss n'ekitooke kifansalira kakati nga nze ndi mu category endala best male artist kakati nga tulina n'okuyimba kakati ffe nga tumaze okwegumya nti yenna awangula kasita abaffe kuba twali as a team era nzijukira Geoffrey Utaye yagitwala oli Miss netukita netuperforminga n'okuperforminga katuba tubitadde ndi eri bweru ndi eyo nkuba lwali lwayi ntaddeko n'ebitishati ng'eno basoma category ya gundi best male artist nga mmanyire ddala sobola kuwangula category muli Chameleone mulimu Ragadi ddala sisobola kuwangula category erimu Chameleone erimu Mikiire ng'era nze bwe nkimanyi nga neeyambudde nadda ndi eri ndi mu byayi ndi mu lwali lwange ndi eyo sirina mutawaana nenywera sigala wange kuba nanywako ku sigala ebiseera ebyo kati mbandyawo nga ndaba Ssemakula bamayinja baani bajja emisinde medinsereko bansika jangu gwe bakusomye jangu konze bansobye nkoze eki bansikamu ng'owangudde awadi konze awadi ki awadi gye naali badde nsobola okuwangula yawedde dda ate ffenna twagize tugamba munnaffe bwagiwangula it is okay yawedde ate kati awadi ki nti gwe best male artist konze mulimba ngendo wabansise na era ku stage naliko n'ebitishati nga biwanvu bikoma eno nga biri awo bitishati twali twakaveera ne tuguzeyo ebitishati ebiwanvu bikoma eno ne bisiniika byange ndi eyo ngazibwa nga nfuna best male artist 25 nga nfuna best male artist of the year, best live band single, best live band nafuna awards zalinga 5 awo wotunyumizaamu alubamu emu eyaliko ennyimba ezamenya likodi alubamu eyo yali nagituuma abakazi abaguma ng'eriko ennyimba abakazi abaguma gundi abakazi abaguma onsuulirira nnyo kugamba ekyotegeere kankutendereze bekengere sigonsiimira alubamu baali bagiyita lubuna byalo singa lyomanya alubamu ennyimba ezo wali zawudde zasuka ate kati ffe twakolanga albums nga gwokola nnyimba tomanyi era nga tutuuka n'okukola n'omala studio naye nga ne album tomanyi luyimba lwogenda giyita era nga mumala kutuula ze tiimu ne bawuliriza ine baga akatugituume luno
nenza obwongo bwange bwonna n'amaanyi ate byandi nnyo mu bakazi abaguma nga lwensuubiriramu nekankutendereza oyo bwe mutwala natwalako ku radio nga Medi Nsereko oyo mukwano gwange njagadde nnyo mu bulamu bwe bwonna nenanga kati mwana misaaki kakati bino ate leero biki nga sibitegedde abawagizi baffe nga batumanyidde eri mu kalaavu nentya naalukubako awo bwalukubako yalukubako na kitundu naakuba olulala kati tuba tuli ku Sabrinas n'ennyimba siggonsiimira kyala kabengera nga misaaki ate ovumya abantu ennyimba ez'okuvuma abantu zino ate wazitandise ddi bantu nga tebaagala bavuma mwalimu nga okuvoola somehow siggonsiimira fala naawe nebagamba misaaki ofunye amalalo tandise ovuma abantu natya nno katono nneme nazifulumya naye ate distributor ye nga zamunyumidde ye nga zamunyumidde awani atitunda yali kasiwuukira awo ngendo ngekola ki ngekwajja so 2.5 awo nentwala awards ezo zenatwala nentwala n'awaadi awo era ne Ssaabasajja Empire Award ng'omuyimbi omusajja asinze mu Buganda zezo awaadi zenafuna then 26 nenzija awo nkubye first aid eyo first aid njagala nga bwendi ndekankole byenjagala ezo ziri okwo awo nempangula best male artist awo artist of the year mukodomi wange yagiwangula mwami Kyagulanyi Bobi Wine yagiwangula awo kati awo ebyawaadi webityo nebijja webityo ne mu 2010 awo nawangula nga nkubye taliyo ezo nzenzi wangu gyeziri eyo kuzimu sizimanyi nazinyonyolera naye emboozi ya Misaaki abantu abo nno bayimbanga ennyimba ennungi ze nnyimba z'owuliza nakati n'owuliranga oluyimba olupya kituufu anti bo bakolanga albums kubanga kati tunakuyogereku alubamu ezo buno nga tebakyakola album kubanga abantu tebalina budde abawuliriza kati baagala bibangwira mangu n'abayimbi tebalina budde baagala bibangwira bakole ssente mangu naye nga Isa Musoke nkutumiddeko nnyo omwogezi ku mikolo yali chairman organizing committee Misaaki at 46 Serena Hotel Misaaki wamaanyi naye yali emabega naye yaliyo omusajja oyo ne tiimu mwena mwewe kasooke tuwummulemu tukomemu olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu sikweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa fiizi z'abayizi abadda ku masomero n'enkumuli kati wano nno kakimu ku kitundu ekisembayo omusajja ono Misaaki papa atunyumiza ku bulwadde obwo bwe nabagambyeko oli obugambibwa nti n'olyali ttalo kati katutemeretemere twakomye eri ku nnyimba ziri katutemeretemere mpaka wetuyise bwagamba mpaka ku Misaaki at 46 wo wali watya bwagamba ono mu wa 2019 awo era Mukama mwebaza okuba nti okuva 2-3 we nakubira tukwegomba bangi okuva 2-2 we nakubira Rita Guma kuva 2 awo nkubidde ziwampangula nimbanga kati nkyasobola okuvaamu nkyafu kyali ekkubo ly'effumbiro nga walumala dda nga ziri ezo ziteresi zijolinda ki anti kati waliwo nnyimba z'okuba n'olumu n'otamanya nti nalwakabi muno yagamba naye akayimba kano lwaki tokafulumya gye ziri nnyingi kati naye oluyimba lwange olwa Africa it is a very good song naye maze nalwo emyaka 10 nga walutereka wiruli awo naye nga lufulumye naye kati nabyenjagala njala kola video nga yakabi njagala bikinga byakabi naye juzi nazzeemu nendukola sound empya era ediyawe ne Steve Gini bali mukulu masteringa lwa Africa njagala naye njagala mbereko nyimbe ku nnyimba nga bawulya bamanudi bango baani abo neme kuyita mu nsinga siinaayo kyenkoledde continent yange so kati nebwagamba oyo nali maze n'emyaka nga 3 oba 4 mu store laba wendufulumya ate ne lukola amakulu mangi nenyongeramu bwongezi just nentereezaamu byentereezezza ne lufuluma ne lukola amakulu mangi oluyimba olwo ne lunkolera ebyafaayo ne lunkolera show yange ekyasinze obunene era sirikola shesing ndala yonna nnene
mu bulamu bw'ensi eno. Beene yakyasinze obubbanga eddene Beene gye yakyabedde mu Kivulu yali ku konsati eyo. Omanyi Kabaka nakkiriza tukyaza ku Africana n'atuula okumala essaawa 4 ne tukuba endo. Omanyi gwe okubeera wali ng'omanyi nti empologoma eri wali ekulaba ate nga bw'otunula ogenda okulaba yanyeenya omutwe banyeenya okugulu eyo feeling kwegamba ate nga yakamala okukusiima n'akwawula mbalala n'akuwa n'ejjinja. Nze nina ejjinja ery'omuwendo mu nnyumba yange. Omanyi Ssaabasajja bw'akusiima akuwa ejjinja baba bakijjewo nga kinafuye bazaawo kyennyininyini ekyo mu kala y'emu ne bakikaddiya. Okitegedde mu bupya bwakyo ne bakikaddiya. Baagala ate bawakuwa nnyo respect buli lwoba ng'oyagala ebibyo. Ate njagala nnyo n'okuinspiringa abantu abalala wadde tuli Muganda. Be proud of what you are. Sijja kukangakanga gwe otya okwogera nti nno nze ndi muluuli. Lwaki otya? Weraga nti Katonda yakola ensobi okutonda ng'oli muluuli. So kati nze nkikukuba naawe nkuba ekikyo ffenna tugendera awo tuleba akabi tujja kukuuma values zaffe. Okitegedde temeremu Message 46 kyotegeeza n'ebirala. Kati kyentegeeza bagenda kukimanya ku olwo. Bagenda kukimanya ku olwo wabula we are celebrating life. Nze nayagadde ne celebrating nga nkyalina obusobozi. Katonda wabe essaawa eno ng'akyantaddemu omunnyo nga ndimu omunnyo kojja abantu kankole gamba yimbiremu Ssaabajje mbayimbiremu si kya bulijjo. Katonda okuwa ebbanga eppanvu bwe lityo kuba kati bwembala emyaka gye nkubidde endongo giri kumpi mu 3 okuva lwe natandika okugamba nti nno kati njagala kuyimba naye Katonda nakuuma ng'okyasobola okyalabikako. Ndowooza emboozi eyo nkadde twagikwata si twakwata before twagikwata nga towards Message 46 nga before Friday ewedde eri naye ate emboozi y'omunene teggwa. Naye ani amuwandikira ennyimba Message ezisinga yazewandikira is a legend. Kakati Message tujja muzza ku Monday ebisigadde bingi kubanga teggwa ne bweba tobola somino bina bakola omuntu w'abantu amujuliza n'olulala. Katugendeko wa Ikibenda naye alina byatugamba for tender. Oyo anyimidde emboozi toyomba. We shall be back on Monday is another day. Tumidde kolo isenyonga South Africa nabe dabani mwena nammwe byammwe Monday. So katusoke tulabeko omukulu ono. Hello soko sampling omukulu oyo wa Ikibenda. This wa Ikibenda yebyetaago abalumbye Russia olubawadde emmundu endala